lishafe enfulumye yino lishafo yino Muzeyi Museveni agifulumiza ba minister abakyusi ne banne Museveni yeewuunyisa banange Museveni yeewuunyisa oba Museveni mufo kyebifo biwabe NRM abiwadde bannuupu ne Kyagulanyi bamuwadde ekifo wano ngenda kusomera ebirala biwadde bamaje NRM batono beyesize batabani be beyezimbidde bawadde ebifo batono mu NRM kale wulira tutandise bwe tuti list ya ba minister lishafe efulumye President Museveni asigaddewo nga ye president w'eggwanga lya Uganda commander in chief of the armed forces of Uganda, Kenya, Tanzania ne Buganda. Yabagamanya abaganda bali bepanka apo gatali tajja kufuga yayi baba nyangalaza ne CBS ne bajijja ko license kati mulanga bintu bya stali musale Museveni yakazala Buganda abaana nga 8 president wanjawulo ku Bwakabaka ate yabuzaawo era president asokuba kulekanga asayininze naga mupozi sanyawo Bwakabaka ne babuyimusize entalo ne bugwa bebulu kale vice wa president Museveni ye Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu Sefulia Kimpugugu Kimpana Kimpanze era president agambye nti ono okubeera mu myuka bayino soko omuntu alebutabika ne bakebera omutwe kubanga omuntu wanywe bitamiza bimala mubiri emyaka 10 Prime Minister ye full figure Jennifer Nakangubi mukolezi wa Soloti FM Governor Bank of Uganda Eddie Mutwe kakati wano ekyokunywa ekyasinze omwaka guno bakiyita kombucha mpenko ni kombucha era ne sabuni alondeddwa mu cabinet empya abaminista bagenda kunaaba sabuni wa mpenkoni bagenda kukozesa sabuni wa mpenkoni era abaminista nga batudde bagenda kunywa mpenkoni kombucha akolebwa Kalisa Stewart mpenkoni kombucha yagenda okunywebwa waliwo ne Stewart coffee tewali kuddamu kunywa bikombucha na kunaaba bisabuni kati kyewuunyisa nti ebifo byonna ebyabwa minisita ebirala ate Museveni abiwadde Major Emma Kuteesa ebirala ebisigaddewo n'abiwaddida ni mubangizi kati kitegeeza Major Emma Kuteesa afuuse super minister nti minister nga 10 zonna bazimuwadde aziddukanye lwaki addukanyiza bulungi ghetto structure dida ni mubangizi musajja alina future mbyobufuzi kubanga yasooka n'abulira eri mu FDC ewabeesije Uganda tugitwala omanyine banna byabufuzi abalina face embi batiisa this is the time tubere n'abantu nga Ssenyonyi tube n'abantu nga Muhoozi Kainerugaba tube n'abantu nga Major Emma Kuteesa tube n'abantu mu politics abalinga dida ni mubangizi very handsome people abaana abatonga Nyamutoro na Mmere neba ntubane ba politician oli yali salaso alinya liringe eri ekisoda era batema dongo to nedda ba politician awo twabakowa so President Museveni asimye agambye dida ni mubangizi nti amwadde ministry nya era mugera zira amawule bigena fuluma Major Emma Kuteesa ministry ndazo nazonna kubanga abasirikale tukkiriza nti bakoze omulimu omulungi ono tumwebaze bano batumwesije Fred ne Bandooli abo bagenda kuwanikibwa kalabba kubanga mu Uganda bagana ebisiyaga omuntu yenna alwanyisa munna kibiina munne ngate musajja munne aba musiyazi wa byabufuzi n'olwekyo kati Bobi Wine we bakodde ekifo mu government ya Museveni ogenda kukolwa ki olwo Museveni apata kunakubiza olwo mwabagobera Kyagulanyi basaasidde bino byonna ebiriwo ndaba mwelaliikiridde nnyo Muhoozi ngate Kyagulanyi gyali mbadde nga amwani gati Museveni muleka akole byakola kasita Bobi Wine ajja tewali akyogera kati Kyagulanyi bannange yajja ddi yagenda kujja atya family yagitwala munju basanga misokoto gyataaba na bifaananyi bya Buchaman kati enju ena nalekamu essabo omanyawo basamize balina emmandwa naye nga nze ndi wa ghetto structure mpenko ni kombucha kyekyokulya kyokka ekinywebwa ate ndi wa NRM ne Piero yunayo njiwagira sina kyakukola munnawo ndi mutabani wa bossi wa ate mutabani wa bossi wa babossi wo